omukyalo omusiyazi towetaaga kumulaba ngali heart broken again ku mukyala munne. Tewetaaga kumulaba. Abakyala abo bata asobola okukuta. Abakyala abo mu kifo ky'okugamba nti gwe omukyawe eiza kuta oba nakoononera future. Basindika abantu mu comment section ne batandika okugamba nti buli ayogera ku bisiyaga abipromoting era abirya. Era buli ayogera ku muntu gwe ba drugs ne bamuli ebisiyaga aba promotinga muze gwa bisiyaga. Ne bagu brandinga n'ebigambo ebikyasinza okutiisa tisere ebikyasinza okuba ebyesuubi ere twa questions bamunafuye era abiveeko. Twebaza Mukama nti MR live oba Mechanic Rabongo yajjira. We wala amawulire kera wa amawulire. Ekyokulana kutaginga police ajja kuyambako ekintu ekitono naye kankubulire police yamba biwedde nkukakasa amazima. Bakulaga nti police ya wano nafu nnyo. Bakulaze nti police ya wano nafu nnyo nnyo ekitenkanika. Etya police ya wano baba siyaga aba drugging abaana abato ne baba defining ne baba siyaga already bakulaze nti tayina kyesobola kukola mbwera yeekola biwedde. Kakati bakunafuya oleme genda ku police kufuna bwenkanya. Abantu abasinga by the way abakyala abasiyazi babeera bawombefu nga bakakamunga abakazi betubeera twawasiza nze kati ng'omukazi owange ye yali nga nfuga nga ye yanfuga era nga bwangamba kino nze nga mugondera naye buli wageza nakolako ensobi ate nali nina obujja nga buli weemanya nti alina enamba gyayogedde nayo oba kiki awo nga tumala omwezi tetwogedde. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Hello, ngezezaako okukubira naye tokute. Nebambe mpulidde omutima gwange gwayagadde okwogera nawe because I have been watching your story. Kuva we nalaba ng'okola interview n'oli omusajja oba nekati oba yeki. Kati nenzija nga nzigoberera nentuuka okugwa ku akawunti yo. Kati akawunti yo nengigoberera bulungi. Nempulira nga nina kye njagala kwogerako naawe. Kakati mukyala Zolomi kyembadde njagala kwogera naawe kye kino. Nze njagala nkuweereze sides ez'abantu abasiyazi kati male kwa sides z'abantu abasiyazi nkulage what you will depend or what you will lose and what would be right for you to do but chono salawo kyoba okola me just nja kuwa sides ekintu ekiyitibwa omusiyazi nkugambe benefits ze wamu n'obumuliko ne problems ze then nawe nkugambe gwe kyosobola ofunamu wamu n'ekyosobola okuluzinga ng'ogyeko byonna ogyeko excitement z'abantu because after all people will support you with the words kisoboka ne sente basobola ozikuwa naye after all they will not reframe you, they will not tebajja kubaako kintu kyonna kye bakusiimuulako bakujjeko okujjako okukola ki bakusunga omanyi okusunga nga wolaba omuntu osindika musindike naye gwe ng'oli munda noga fuluma tewali kiriyo akusindika n'asigala munda gwe n'akufulumya wabweru. So njagala nkugamba ebigambo bino ebikwata ku basiyazi, njagala nkulaga ebintu ebikwata ku basiyazi. Ekisooka omuntu gwe bayita omusiyazi bw'aba mukyala, most especially abakyala bano abasiyazi abakyala. Njagala nsooke nkuwe ensonga lwaki abakyala abasinga babeera basiyazi. Abakyala abasinga okubeera basiyazi babeera baaliko mu maka oba baaliko n'abasajja ne babamenya emitima. Kati nga yali yawaayo omutima gw'omusajja n'agumenya ng'alaba engeri gye yali amwaga gye yali amuyisa gye yali amukolera buli kalungi naye omusajja n'amaliza ng'amumenya omutima. Kati mu kumumenya omutima ne gukalo n'agamba ye bwe nfunayo omuntu ne muwa guno omukwano gwe nali mpooli tasobola okunjagala. Ensonga esooka ereetera abakyala kubeera abasiyazi. Then waliwo n'abaana abalala eyazaalibwa ng'akiyinamu munda muye nga nsigo ya busiyazi. Abasinga obungi tebabimanyi naye nze nja kubulira amazima geemanyi and the experience I know about it. Waliwo abazaalibwa nakyo nga bo bennyini basiyazi, then waliwo abakyambazibwa nga bamaze okukyayibwa ne ba heartbreak n'ebeera nene nnyo nawula nga talina kyazaako okujjako okuyingira ekyo ekintu ng'awulira kyekijja omuwa omumirembe kuwagala mu mukyala munne. So njagala nkubulira omukyala omusiyazi towetaaga kumulaba ngali heart broken again ku mukyala munne. Tewetaaga kumulaba. Abakyala abo bata asobola okukuta. Abakyala abo mu kifo ky'okugamba nti gwe omukyawe eiza kuta
oba nakononera future kati kyenalabye kuggwe ne Chumi talina kyaluzinga mu bulamu bwe njagala kukakasa amazima ye kati ne bwafa n'avaawo talina kyafiirwa naye gwe oli mukyala ekisooka oli mukyala mulungi mukyala yasoma mukyala ategeera oli muzadde olina abaana singa nze nakulabako nga tonajja mu mawulire nali sigenda kugamba nti jangu mu mawulire kubanga gwobinsanya naye talina kyafiirwa like what I mean nti ye ayagala oswale akuggyeko akatibwa kona kati olaba bino by'oli mu kuteeka mu mawulire bambi biswaza gwe tebiswaza Chumi kubanga gwe alina abaana bagenda okuvumibwa mu biseera by'omu maaso yeggwe ayina abasajja abandi badde bagenda kwagala ne bagamba naye kalera bona omusiyazi kale kankuwulire oli mu kwekola bubi nnyo oli mu kwekola bubi ate ye Chumi kyali ayagala kubanga kati ayagala akumaliriza kuteeke wali baba siyazi tebalina kye bafiirwa nze njagala kukakasa amazima ekituufu kiri nti nze mu bulamu bwange saagalangako Chumi era nkimanyi tamanyi ne bwendaba ku video nzi scrolling nga sinaba na opening nga simwagala kye kituufu naye njagala nkubuulira obuzibu buli ku basiyazi cause nalimba joininze ko banze nali ekyo kyenyinza okugamba ku myaka gyange 32 nze nalina ebintu bibiri byonna ebyandetera okubeera nga nali musiyazi ekisooka nali heart broken ekyokulala inga munda munze nazalibwa nine ensigo nze nga nali semanyi nakwemanya nti ndi mukyala kati ebyo ebintu ebibiri ne bigatta nze nenekwanira bakyala nenkwano abakyala ne banjagalira ddala ebyaddala ku myaka emito by the nali nkyali na mwana muto kwanza nze natandika okukwana abakyala nga ndi mwana muto nnyo kati ekintu ekiyitibwa omusiyazi ye bw'omukyawa nga tanakukyawa ate nga gyabadde aba yali aduka heartbreak then n'oyongera n'omuteekako target ze zibeera ezibbiri ofe abasiyazi babayita twena tubifiirwe nkugamba experience kubanga nze mwekyo ekintu nze nali nkola nga musajja babayita fena tubifiirwe oyaba akutirawo owulira naye nakirowooza emirundi gyali mingi nnyo bino ebigambo mbikugamba kubanga nze ndaba biyamba gwe tebiyamba Chumi bamuyita sina kyenfiirwa ate nze nekyekitanjagaza Chumi engeri gye yeeyambula n'akola bw'ati sente zituusa abantu wabi nze olaba nze nali muntu ayeewa respect ne mu kintu kye nali nkola era nga tewali asobola okitegeera nga neewombeeka kubanga abantu abasinga by the way abakyala abasiyazi babeera bawombeefu nga bakakamu nga abakazi betubeera twawasiza nze kati ng'omukazi owange ye yali nga nfuga nga ye yanfuga era nga bwangamba kino nze nga mugondera naye buli wageza n'akolako ensobi ate nali nina obujja nga buli weemanya nti alina enamba gyayogedde nayo oba kiki awo nga tumala omwezi tetwogedde owulira naye abakyala abasinga bana babeera basiyazi naye nga be basajja babeera hambo kati nze bya Chumi nze yantamye ebintu bye byoku awemula avuma abantu talina gwa wakitiibwa nekira nti fe twaliko betutuwa abantu ekitiibwa kati ne kati nga si muntu gwentuza ne mugamba nti nze nali kino tasobola kitegeera era nze ngane n'omutima ogwekisa nga nze nyamba abantu nga tebasobola kukitegeera kubanga nze nakyuzinga mu muntu omu nengamba omanyi obuzibu bwange bwe buti kati woba osobola tukole kino nemusaba nanzikiriza naye nga abalala bamanyi bambi nga tebamanyi nga bwe nali so njagala nkubuulire singa obeera okiwulira mulingo osobola okikola nze nandikusabye ekintu kino kisooka weewala amawulire lekera awo amawulire ekyokulala kutaginga polisi ajja kuyambako ekintu ekitono naye kankubuulire polisi eyamba biwedde nkukakasa amazima oyo Chumi wakusisinkanira oba nakujamu eriiso oba nakutumira abantu bennyini boyita mikwano gyo ne bakuwa obutwa n'ofa tobeerayo abaana bo ne babeera bamulekwa nze nkubuulira amazima abantu abo babeera desperate nkubuulire bibeera bintu bibiri nga yasooka kufuna omuntu n'amumenya omutima kati ng'ogugwe gwafa bamuyita fena tubifiirwe tayagala kulekere kantu tayagala kulekere bulamu yabeera tayagala kulekere bulamu nze nkubuulira abantu abo babeera basikasita omukuulako ajja kukutira ddala kyekyo kyabeera alowooza kati nze mwekyo nga nkugamba kintu atirisi kyali kigenda kuyamba nze singa nakufuna nga tonagija mu mawulire nali ngenda kugamba kalakita y'abasiyazi n'ensa yaabwe n'ensonga bayingiza bisiyaga kati gwe omanye kye babeerako kwegamba nti okitege nti ne bwomuteeka amawulire ne bwokola ki kiri kibeera munda mu ye tomuwonya tosobola muwonya ate n'ekirala igwe ngwanga gwe abadde yeebaka naye gwofiirwa nnyo kubanga gwe omusiga ekifaananyi ekibi like gwe kati gwe ng'ekitiibwa kyobadde oliko gwobadde olina ekitiibwa ekinene nti ku levo yo neyooli oli levo nnene ku ye kati gwe wayuziza ekitiibwa kyo gwe wayuziza gundizo kati newogenda ng'onoonya mulimu kati Chumi bamumanyi ng'omuwemuzi ng'omuvumi ate bw'oli mukyala ali kuulu ayina ebitabo bye ddala mazima nze singa nakusisinkana nga tonajja mu mawulire nkubuulire tewandize bino ebintu wali ogenda kubihandulinga ate ne Chumi n'omuleka ate n'osigala ng'olina emirembe nakyo ne kigenda ne kizungira awalala kubanga nze byekikola sibyagalirako ddala kikazi kibi kirina gayisa agabi bananga abasiyazi batera okubeera n'empisa ennungi olaba nga bano bajuli ndowooza bajuli muteesa otera obalaba balina empisa ennungi babeera n'empisa ennungi omukazi omusiyazi abeera n'empisa ennungi talwemula nga Chumi tafugisa maanyi bwatyo naye ono nze ebyo byanema okutegeera sibitegeera naye nkubuulire ekitiibwa kyo wakyonoonye abamawulire bakunoonya mu bingi wookoma ku wasitole webakoma okuza wansi bajja kuza wansi owulire nga weetamiddwa nze nkusaba singa obadde osobola n'olekayo ebyo by'omaze okwogera n'olekeraawo nkubuulire ekigambo kye bayita omusiyazi bamuyita fena tubifiirwe va kubana abasajja babeera baagala nti akikube ku bakazi akikube ne ku basajja nkugamba abakazi bo baagala nga bamaliridde naye bwakusanga nga gwoli mu stage yakumuvaako nga takuvuddeeko babayita fena tubifiirwe nkukakasa kyemanyi kyentegeera nze saawa zino nkubuulira amazima singa nze mbadde gwe n'ekitiibwa ky'oyina nandirekedde awo amawulire nenzikakkana nentuula kubanga Chumi oyo amazima ne wotambula naye ku kkubo gw'oswala
gwoswala 10 talina kitiibwa ngubula talina kitiibwa engeri gyawe mulamu so singa obadde mukyala muwulize gwe abamawulire bo baagala mawulire baagala byabwe ate bwe bakoma okutraining ne bakutambuza buli wamu igwayo nooneka gwavaako akatiibwa si bo kino nkikukakasa amazima so bwe kiri ku gwe bw'onootwala ebigambo ebyo bano batobitute obireke naye nze nkuwulira amazima nze gwolaba wano ekyo ekintu nakitambuliramu emyaka egiwera nnyo naye olwokuba nti nze nalina omutima omugonvu ndowooza ne mukama yanjagala naga mwana wange kino kiveemu omusajja yakuyiwa yali omu eyakoonoona yali omusibanji kati jangu era neyo ensigo gye nali ninamu ey'obuto nentandika okusa ate nalabye ng'oyagala katonda nze mbadde nsaba lekerawo okwewemula n'okweswaza olina ekitiibwa mukyala gwe leka ebyokwewemula bulekire 10 yabisobola baba n'obukodyo bungi nnyo mwe bayita era bwe baba boogera bw'omuwa obudde aba smart nnyo kubanga kakye bakola bali mu mind game. Mu mboozi eno nyongera okujjukiza nti gwe omusiyazi ali ebisiyaga byo sikulinaako buzibu nkiddamu ogwo mubiri gugwo gwamanyi ne katondawo nze omulimu gwange mpita ku MR Live nga nkozesa brandi yange gwa kujjukiza nti katonda waffe Allah waffe Yesu waffe embala eyo yagikyawa era teyandiyagadde kulaba mwana gwe yatonda mu kifaananyi kye nga yeeyisa bw'atyo. Omulimu gwange gwa kujjukiza buli kadde nti Sodoma ne Gomora e Babiloni bazikirira. Omulimu gwange gwa kujjukiza nti yatuma kuzaala nakwala era nakwaza kigambo kye. Omulimu gwange gwakola bulungi nkwagaze Kristo wange katonda wange. Batandika batunyooma bajja ne batandika okusindika abantu. Bwe basindika abantu kakati onaze agoberera interviews zino zonna kuba akyogedde okuva we yatandikira zaamugoberera naye nga tamanyi na ku channel kwamulaba era nga n'erinnya lya Mosi nga talimanyi. Baba baagala kulaga nti ne platform kwokyala kanafu nnyo nnyo tekasobola nakulwanira lutalo luggusa. Najja nakulaga nti bano abantu beweerijjako bali capable of doing anything. Nakusigira ekifaananyi indirect nti bo bali waggulu w'amateeka mbu asobola okuwa obutwa asobola okutta babayita babina ffenna tubifiirwe. Kakati ababrandingako ekintu ng'oyinza okugamba bo si bantu oyinza okugamba bo baava ku planeti ndala nti bo tebalina kye bafiirwa tebatya kufa tebatya kutta nakusobya nga olwazanya mind game akutiise akustoping ogenda okuddamu okulwana olutalo luno n'ogenda w'osuubira okufuna justice onafuwe. Bajja ne bagamba kati genda omugambe kino weefuule nti gweowolereza ono gwe tomwagala naawe byakola tobyagala kakati onafuye ebigere bye byanditambudde bigende byerwanirire bibulire n'enjiri byexposing abantu abo basiyaga abinafuye weebako biveeko olwo bakunyigire mu nkukutu omalirize ng'ekibi kikwambadde ng'ofuuse victim again ng'ofuuse omuddu n'omusibe w'omuze ogwo. Buli bw'okyogera omutima gutowolokoka kyova olaba ffe masinzizo gye tugenda tuba n'akaddeko okuwa obujulizi. Tetuwa bujulizi nti olw'okuba tuba tweraga nedda tuwa obujulizi okutowolola emitima gyaffe n'okulaga abakiyitamu nti nedda kisoboka naawe osobola okivuunuka nga nze bwe nkivuunuse naye waggulu wa byonna tuwa obujulizi tuwese katonda waffe ekitiibwa era n'okuwa obujulizi kakyanjiri. Basindika abantu mu comment section ne batandika okugamba nti buli ayogera ku bisiyaga abipromoting era abirya era buli ayogera ku muntu gwe ba drugs ne bamuli ebisiyaga aba promoting amuze gwa bisiyaga ne bagubrandinga n'ebigambo ebikyasinza okutiisatiisa era ebikyasinza okuba ebyessuubi eri twakwestinze bamunafuye era abiveeko. Twebaza Mukama nti MR Live oba Mechanic Rabongo yajjira eno yechano yaffe eno yechano yaffe gye tukozesa okusinza katonda waffe ennaku zonna. Guno gwe muzindalo gwaffe guno gwe muzindalo gwaffe gwe tukozesa okusinza katonda waffe ennaku zonna. Luno lwe luyimba lwange
luno lwe luyimba lwange lwenkozesa okusinza Katonda wange ennaku zonna. MR Live yajja ebyo byonna bibazannya Katonda asooka bituyisaamu. Nyongera okujjukiza nti mbadde ku mawulire agali topo kumala emyaka 2 okuva mu buvubuka bwange mbadde ku ma TV na ku ma radio nyimbye ennyimba nsusuutiddwa nzannyiddwako emizannyo gy'obwongo era nange nzannya emizannyo gy'obwongo kati ebyo nambimanyi. Olaba mu comment section yawo nga baagala okudiscouraginga waki olaba no hosti nalega n'okuvuma essaala z'osaba to demoralize you okwawula Katonda wo. Balowozese bano abantu abatugoberera nti n'essaala ze tusaba za kikuusa baagala okufuula essaala nti z'abalondemu nga bayita mu kuzisekerera n'okusekerera abo abazisaba. Balina obukodyo bungi akalala bakulaga nti poliisi ya wano nnafu nnyo. Bakulaze nti poliisi ya wano nnafu nnyo nnyo ekitenkanika etya. Poliisi ya wano baba siyaga abadragging abaana abato ne baba defining ne baba siyaga already bakulaze nti talina kyesobola kukola mbwera yeekola biwedde. Kakati bakunafuya oleme genda ku poliisi kufuna bwenkanya bakuwadde ebiragalagala oli naakwepatikako n'akusiyaga bakuwadde ebiragalagala oli n'akuleepinga bakuwadde ebiragalagala oli n'akuyingiza mu bikolwa bya Lucifer. Kakati bakulaga ne poliisi gy'onalaga ate yo yasooka okufa nnafu nnyo. So ne bakwagala oyingire mu kisenge kyo weebikke ofiire masuuka ebiziiro. Banafuya kwokyala chano kati tamanyi yagambye programu zonna aziraba naye tamanyi na ku chano kwabadde azirabira. Programu zonna mbadde nzigoberera n'erinnya talimanyi simanya metali siba motoro sibanyi metiri akuyita buli kintu kati akunafuya kakodyo bwe batuyitanga okukola shows oba okubidinga ne bayimbi bannaffe wamakinga sure nti promoters ze omuyimbi gwayagala okuteekako tomanyi kwogera linnya lye. For instance Johnny Wule oba kale kankozesedde agent oba Bafana abo bakyali nti bajja kunyigo bakingisaha. Kakati bwe bajjanga nga gamba nti omanyi nina show kakati njakutwala oyimbeko ne Johnny Wule ne Bafana ne agent. Kakati ngomubuuza Johnny Wale Jenny Wale yani oyo yayimba luyimba ki Johnny Wale ezibafono bofono kugamba onafuye promote ono omukyuso omujje ku bayimbi bazze nabo okwongerako gwomuwaababo aneza yo Johnny Wale wagamba yo Johnny Wule Johnny Wule yayimba luyimba ki neze nandikuwaddeyo wange Jime Muro wali nandikuwaddeyo wange Jime Muro Jime Muro wali wachikosiza naye kati oyo Johnny Wale ayinza obutakuba bulungi show oyo the agent kugamba kakodyo kati akulaga nti gyokyala yonna wanafu nnyo tosobola kulwanirayo lutalo n'ofuna obwenkanya. Ndi wano okujjukiza gwe aleepinga abantu gwasiyaga abantu ngoyita mubaleepinga gwale asiyaga obwana obuto. Ndi wano okujjukiza nti guno omusango gugenda kumaliriza guli mu kooti oba gutya mwe abatwambaze kooti z'ebisiyaga mukama bawo omukisa mugende maaso n'okikola MR Live teva ku nsonga nga bwe mulowooza. Tulwanye entalo nnyingi nnyo ne tuzigusa batwambaze obulogo bwe twavayo okulwanirira abantu be baali baroga abantu abali basuubira nti babawaayiriza obulogo n'abantu abali basuubira nti obulamu bwabwe bufuuse bubi nnyo olw'eddogo mu music industry batwambaze eddogo ne bannaffe bangi nnyo ne batuvaako mbukati muyimusa Lucifer mukola ebintu mwininga abagulumiza sitaani twalwana olutalo lw'obulogo ne tuluggusa era bannaffe bangi nnyo baaweweera era eddogo ku bo mu bangi ne lifuluka abamu baalokoka bali mu makyaki era abalala baali benyigira mu bya kalogo kalenzi baapondooka abamu n'abamu baabisuulawo. Twatandikira wano programu z'abayimbi okweroga eddogo liri mu music industry ne tuli exposinga twamaliza buli media channel oba buli brand yonna yenkiza eriko ekyo kya trendinga tu exposinga abantu
era Katonda n'agulumizibwa nga tuyita mu njiri gye twateeka ku bikolwa bya Lusifa ebyo bangi ne bakyusibwa era bangi ne babeweera. Olutalo lwe twali tutandika bangi baatuvaako abali baga nti lwaki mulwanyisa bannammwe kati mwagala kulaba nga bannammwe bagwa era kiki abantu batulangira n'ennyimba ezitayitawo ze twakuba olwokuba mu mayimba obuyimba ne bugaana okuyitawo bayogera ku buyimba obwagaana okuyitawo ne beerabira ezo eziiseewo era ezinspirinze abantu ne bakyuka kati bafuna weakness yo weeri bw'oba wakuba obuyimba 5 ne kubako 4 ng'oli ajja mentioninga akokuna akataayitawo buli ana mu omukago obwayitawo oba omusanvu obwayitawo oba obutaano tabwogerako bakunafuye. MRLive yajja kumenyawo ebyo omusango gw'okuduraginga abantu ne mbasiyaga tugenda kulwana olutalo luno. Omuntu adragging omuntu namusiyaga basiyaga obwana obuto tugenda kulabako ko omuntu omu nga bamusimbye mu kooti ekyo kyogerera wano. Tukoyo okusiyaga abaana baffe nga tebeyagalidde nze ku muntu omukulu mwesiyaga ebyammwe nkiddamu gwe kwana muntu wo nganze bwe nkwana omuntu nga nkozesa Katonda wange nenjogera ebigambo byange era ne mugamba nti sinza abyogera Mwoyo Mutukuvu yantumye ne mwagazisa Mwoyo Mutukuvu wange ne mwagazisa brand yange n'okungoberera. Namwe mukwane bantu bammwe mwe mweyingize mu bikolwa byammwe omukulu n'omukulu mwesiyaga ebyammwe tetulina buzibu naye ebikolwa ebirimu abaana abato n'okukwata abannammwe olw'empako badrage nimukozesa ebiragaragara temukoma kubasiyaga n'embono na spiritually n'emibiri gyabwe okugiyuzaayuza okugyonoona naye ate mbawa n'ebiweke n'amaliriza nga omusiyaze ebiweke bimwonoonye ensigo ebibumba byonna byononese naye bambi abamu bagudde n'eddalu olw'ebyo ebiweke temuli basawo mugenda ne bimbigula mu kiriniki olw'okutegera kitamiiza kati abamu olw'amaddu gammwe mukozesa n'overdose akakerenda kambola bankalwawo okumutamiiza omusiyage ng'omuwa 3 kubanga ekisimu kikulinnya n'oganjagala musiyage full swing ku luno akakerenda kamu omuwa 3 temuli basawo mwena abagezako tumalamu amaanyi. MRLive ekyo si kyeri. MRLive yajjagawanye metanikirwa bongo yajjagawanye police sinafunga emulowooza police ekola omulimu gwayo wadde nga olwa batakola mulimu gwabo mu police naye police entity eyo sinafu ezeekola emirimu gyayo kyovula tukyali wano ebigaana biganye era ebyo twagala okutereeza naye tulekera okutimba police ogufaananyi okutiisa abantu egigendako nedda police ekyo si kyeri gwe omuntu yenna gubasiyagira mu nju nga bakudraginga abantu bawamba waliwo n'emboozi endala era eri ku muntu eyawamba abawala 2 n'abateeka mu ruumu ye abaana 2 n'abasibira mu ruumu amaloboozi ago ng'ayina emboozi eyo ngiina omuntu oyo yeetegedde yabawamba 2 ng'abasiyaga n'abasibira mu ruumu amaloboozi ago ng'ayina n'emboozi eyo ngiina mu kaseera akatuufu nja kujja nayo njibawe. Temusobola kututiisa temusobola tuteeka wansi tuli ba pro wano tuli bakugu. MRLive teriwo by mistake Katonda yagitondawo omuzindalo guno twagusibira ennaku 4 tunagubrandinga twagusibira ennaku 4 ne tuguteeka mu kubeerawo kwa Katonda ne tuyita Mwoyo Mutukuvu akukeko era muganda wange mbwangu obw'ekitalo ojja kugulaba nga teguva mu ddiiro lyo gwagamba nti ekimala kimala bisharing ebikomentingeko leka bituuke wa Minister Baramu gwe Minister w'abavubuka era gwasemberedde industry eno mwe tuli gwe twamanyiza amaaso kwa tuze tutambula nawe ebbanga ddene. Mr. Baramu erinnya Baramu liri mu Bible bazadde b'okutuma Baramu baali bagezi nnyo ekitenkanika nkiddamu era kyovula tebakutuma Kisuwa tebakutuma Mr. Poti tebakutuma Mr. Stone tebakutuma Mr. Chibo bakutuma Baramu kubanga bakudedicating eri Katonda wawe bali bakiririzaamu oyo Katonda w'ensozi Katonda w'ennyanja Katonda w'empologoma Katonda w'empewo Katonda w'omusana eyateekateeka ensi. Mr. Baramu bazadde bo gwe bakudedicating era kyovula balonda erinnya agamu gakyasinza okuba agengezo mu Bible ne bali kutuuma vaayo obipostinzeeko ovuddeyo supportinze abantu abalumwa mu mbeera zino ez'okubatulugunya ovuddeyo
n'okuba emiranga n'ogamba ekimala kakati Minisita Balamu tukusaba oveeyo olume oyina amaanyi mangi ofiisi yo y'amaanyi era tugyegomba Katonda yagikuteekamu Minisita Balamu gwe yava mu bidongo eyava mu kwambala t-shirt emu ng'abantu bakusekerera eyava mu kupanga kuretiza bbiya eyava mu kutembeeya kyalo ku kyalo n'otuuka ku level etula mu ofiisi ezimu kuzikyasinza obunene mu Uganda yaffe wano Katonda oyo teyeebakanga yalina ensonga lwaki yakulonda era alina ensonga lwaki yakukyusa n'akufuula Balamu kati gwe tulaba essaawa zino gyenvuddewo mujjukire bulungi Minisita Balamu jjukira bulungi gyenvuddewo engeri gy'ozze okubamu asoyo tozaawo olw'okuba nti Balamu gwakyasinza amagezi tozaawo mu ofiisi olw'okuba Balamu gwakyasinza okwetoowaza tozaawo Balamu olw'okuba nti gwakyasinza okubibala Balamu abadde Katonda oyo Balamu yakusitudde ffe gye tutabadde by'oyiseemu obimanyi n'akaseera ke wakemwa Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Nagamba Balamu yimuka paka woli ate nga kyakusitula singa okola kyeyakusindika okkola vaayo Minisita Balamu obipositinzeeko obyogeddeko vaayo byenyigiremu abantu baduraginga bannaabwe ne babasiyaga Minisita Balamu basiyaga obwana obuto olaba omusiyaga akozesa enjaga akozesa bivayagula ategesa buli kimu ng'alina akaana akato kasola nako mu nju akatraininga kusiyaga waliwo abantu abamateetaka kuba n'abaana nga balina obba bajjako ku lwa Uganda yaffe ey'enkya ensi ezaakulaakulana bakikola nnyo waliwo abantu nga mentale talina kuba nga tasobola obwongo bwe tebusobola kuba na mwana wa ggwanga abaana si baffe baggwanga ku maloboozi agatambulira ku brandi ya 10 yandibadde talina mwana Joyi gwabeera naye tamusobola 10 awemula okuva ku makya paka ku makya kigambibwa nti 10 adragging abawala n'abeebakako kigambibwa nti 10 afuuwa enjaga mu lujjudde n'ebirala ne ku video ne yeekwata ng'abifuuwa omwana Joyi akyakola kimunju ya 10 Minisita Nakiwala yali afiira ku Fresh Kid wano just Fresh Kid kugenda kuyimba kiro Minisita Nakiwala kiyingi waki osirise 10 alina akaana bakayita ka Joyi omwana avuddeyo Sorobi agambe 10 yamudraginga nga takomye ku ekyo n'amutaka n'omukwata video z'obwerere bwe obuweebuula obukyala bwe nga buli wamudraginga ng'amukwata video z'ebisiyaga nga beerya avuddeyo yeekubidde omulanga maama Nakiwala kiyingi lwaki osirise ku luno kiki ekitawakinga out maama Nakiwala Madamu Nareiso mama waffe omulungi obadde kabonero kaddembe ebbanga lyonna ozze n'obirizoninga ntuga nti mulembe guno Katonda yatuwa maama akuwadde akabonero ffenna ke twegomba nze nembako n'omutwe ng'ogugwo nga gulimu otuvi ng'otuto nze mba mpangudde nze ndaba embye zikuli mu mutwe n'entenda Katonda engeri gyakwagaddemu ne ngamba singa nanga mpangaaza nga wangaaza maama Nareiso ensonga zino maama Nareiso vaayo tuyambe batandise okuzannya pick and play togenda ku poliisi nafu era eyo poliisi eyamba biwedde kiki otegeeza statement etegeeza ki batandise okusiiga poliisi ekifaananyi banafuye abantu abaliddukidde ku poliisi babalagire dda nti ne poliisi gye mwagala okuddukira tegenda kubayamba ekyo kikafuuwe
eyensi twagidibya tuli mu nsi mpya ensi erimu buli muntu ng'akola omulimu gwe nga bwe guyina okuba ensi erimu abapoliisi abaagala ennyo eggwanga lyabwe ne bannamateeka ababeerawo ku lw'abantu be bawolereza era ne ku lw'ensi yaabwe tuli mu nsi erimu baminisita abeewaayo okukola buli kye balina okukola era ne bakikolera mu budde ensi eyo empya gye tulimu batandika mbadde tewandiyewebudde omanyi weweewuula bw'obwogerako oba weweewuula lwaki mubirya nga mumanyi bibi biweewuula mind game babirya bw'ovaayo kubyogerako mukati weeswaza tewandibyogeddeko kuba biswaza babirya lwaki mwe mubirya nga biswaza basala amagezi gonna okunafuya bakulage nti ebyo ebisiyaga byoyogerako biweebuula nnyo mbwera nze nabirya bayisaawo ebirango byabwe mbwera nze nabirya abasiyazi baba baddembe nnyo era gwera Juli Mutesaasira yali waddembe nnyo era nze omukazi wange yali ansalirawo mukazi nali nkola nga musajja nga mukazi wange yansalirawo you are sick wetaaga kuyambibwa oli mulwadde awedde emirimu mbalaba wano mu comment section oyo naye yebuliza enjiri basiyaga babipromotinga tetugenda kuva ku kisiyaga mulimba nno ako konna akazannyo ke muyitamu fe baprobaako 20 years tukabaddemu tumanye engeri gye tuzannyamu sympathy cards engeri gye tuintimidatinga engeri gye baintimidatinga obukodyo bwe bayitamu nga bazannya kaadi yaabwe yesembayo ate era tubamanyi nnyo ne bwe baba batidde bwe baba bati abatandika okujja mu inbox okusulayo obugambo obutiisa bajja kutanya atalifa temutete kukajanja abantu mwena tutiisa kufa ani atalifa buli kadde bajja kutta anzita talifa oba alinzita talifa mulekerawo tutiisatiisa mulekerawo tukyaye eggwanga lyaffe ne Katonda waffe mulekerawo tuweebuula mulekerawo kuweebula Katonda waffe muyuuzayuuza bw'obyogerako kati engeri gy'obyogeddeko ate nga MRive ogamba Kristo kakati mwe muli beejenti babisiyaga ate bajja ne buvaasi balina abasiyazi bano abaleepinga abantu abasiyazi buvaasi simanyi waliwo yataddewaawo Matthew Smabiki mwegendereza emisege egirijja nga gyambadde eddiba simanya ly'endiga mind games zammwe fe bakabaka baazo tubimanyi mugenda kujja obuvaasi bwammwe bwonna mu Bible bwe mwakootinga okubataasa tubufuuweko ettaka tubulongoose tububaddize nga buwooma nga akagaati n'omubisi gw'enjuki era bukyuse eggwanga abantu abawandika vaasi ezo tebaali basiyazi tebakwatanga abantu bayingiza mu bisiyaga abantu abawandika vaasi ezo baziwandiika kugulumiza Katonda waffe temuzikozesa kuyisaawo bye mwagala nakutulowozesa nti fe ababyogerako tuli banafu nnyo era tuli babi nnyo mulimba MRive si kyekyo tugenda kunyiga emboozi eno ne bwe naasigala ku baviewers babiri fe tukkiriza nti baviewer ababiri abo balisigala ku mboozi eno Katonda be yali yatuwa okumaliriza nabo naye mulimba tugenda kulaba ku muntu asiyaga ng'aleepinga banne ng'asimbiddwako mu kooti for the first time kigenda kubaawo mu history w'ensi yaffe mutandise okutya mulowooza byakusaaga mutandise okutuyita obunnya okunafuya channel zaffe mwani yabagamba nti fe tukolerera view wano mbusimanya fe wano twabagamba nti success yaffe oba jubilation yaffe esooka ya upload buli we twauploadinga video yaffe neerumayo bweti tuba tuwangudde asooka okugiraba simumanyi ow'ekkumi simumanyi ow'abataano simumanyi ow'okuna simumanyi n'owabiri simumanyi omanyi ki oba owabiri agirabye ebadde malayika eyo yantuma okuweereza era ng'egaziyiza empeera yange oba tufuna vyemu oba tufuna vyu 2 oba tufumya vyu 3 mulimba temugenda tubanamu maanyi emboozi zino tuzikolera mwoyo gwa David gwe yakubiramu Goliath aba balina views emitwalo n'emitwalo kale mugenda kulabako nga mugenda kubeerawo mu witness nga fe abalina akavya akamu tubatwala mu makooti olw'okusiyaga olw'okudraginga bannammwe okusiyaga obwana bwaffe n'okuswaza eggwanga lyaffe ne Katonda waffe kale poliisi nnafu
mugenda kubeerawo ng'ezuukuka mwebegenda otandikirako kubeeya amaanyi mwebegenda otandikirako kubeeya amaanyi poliisi. Twebaza b'ofiisa mwenna abakola omulimu gwammwe. Nze nina abapoliisi bakyali bange bangi abaweereza ng'olaba bafuba, era twongera okujjukiza abapoliisi abayonoona abafuba nti nedda Katonda si kye yabatuma okukola. Enguzi gye mulira mu yunifoomu zammwe eyo mukosa abaana bammwe. Abaana bammwe baliisa ebikolimo. Omukono gw'okozesa ng'okwata enguzi gwe mukono gw'okozesa ng'ogabula abaana b'emmere. Obaliisa ensimbu, obaliisa kansa, obaliisa kandida, obaliisa ebola, obaliisa bidimoni, obaliisa ebisiraani, obaliisa okuboolwa, era obaliisa ebipali. Omukono gwe gumu gw'okozesa ng'onyaga munno. Enguzi gy'akuwanga akaaba kyannaku gwe mukono gwe gumu gweweesa mukazi wa akaveera akalimu omugaati gw'ova okubba. Omusiga obukaba, obwenzi, okwetamwa, obutakutegeera, enkaayana n'okuyomba, kubanga omukono ogwo gujja n'ebisiraani mu ngalo ze. Kyova olaba mumaliriza bubi nnyo bantu mmwe, kubanga amaziga agajjira ku nguzi gye mulya gasusse. Twebaza abapoliisi abakola omulimu gwabwe. Mukama bawo omukisa. Ablessing embuto zammwe, ablessing entuuyo zammwe, ablessing enju zammwe, ablessing obwongo bwammwe, emikono gyammwe mubikwateko, mubikole bigguke. Abaana bammwe basome, babe febadi, era babaagazise eggwanga lyammwe, n'abaana bammwe baagala nnyo eggwanga lyammwe. Abaana bammwe bayimuke baboogereko nga bali proud, bagambe nti singa teyali taata, singa tegwali mulimu gwa poliisi, buweereza bwa poliisi, sandisome sandituusewo wano, taata nkwagala nnyo. Webali kuba poliisi mulungi, webali kuba munnamateeka mulungi, webali kuwangula, webali kuwesa Katonda wo kitiibwa. Tubasabiramu abapoliisi abakola omulimu gwammwe mu butuufu. Mukama agaziye ensawo zammwe, muleme kubulwa, muleme kuyaayaana, muleme kulomba, ebisero byammwe bijjule emmere. Mulisa amawanga, mulisa amayumba n'amayumba, era mulinyisibwe muteebwe mu bifo ebikyasinza okuba ebyenkizo, kubanga musaanidde. Ate Katonda waffe tatusuubizangako kututeeka wansi, yatusuubiza kutuyimiriza na kutusitula bwe tulemera ku mazima n'obwenkanya. Nkozeseza Roman 10:10 okukinyweza. Nkyatudde n'akamwa kange buli bwa poliisi aliko alaba programu eno, gamba nti nkitwala naddala ng'okola omulimu gwo mu butuufu bwagwo. Babiteeka mu shisha, babiteeka mu byokunywa, babiteeka mu mmere, babiteeka mu zipafyumu, babyesiga ku mabeere, buli kimu. Weekanga bakusiyaze, bakusudde mu mwala, bakulese mu loogi, bakusiyagidde mu motoka, oba weekanga oli mu loogi ng'olina omusiyaze yakutte dda n'obutambi. Kijja kutuukako gwalowooza nti byakubalaata, kijja kutuukako oba victim w'ekintu ky'otalowoozako nti osobola okkiba, era oba omuddu waakyo paka kufa. Nga bakubuuza byatandika bitya, otya n'obinyumya. Lwaki? Kubanga ku programs nga zino wakomentingako mu ngeri y'okubalaata, mu ngeri y'okumanyira akajanja n'okussa bannannyini maloboozi gano Katonda baayitiddemu okugawanda kubassa wansi. Tugenda kukomawo n'emboozi eno paka nga kituuse ku ntikko. Tetulina gwe tuwalana, tetulina gwe tulinako obukyayi, ate microphone tetulina gweboola. Brand ya Metanikra Bongo Katonda yagisindika mu nsi kwagala, yagisindika mu nsi butaboola, kubulira kigambo kye ne waggulu wa byonna kuweereza Bwakabaka bwe.